Katugenda tandika. Mukwana ali mukulaba Delta TV. Tuli wano eno ye Chanja Neighborhood Watch ngera bolaba tutandise kati tugenda kwera nga tukumba nga bwe tulongose ekitundu kyaffe eky'Echanja era nga ndina omwami ono basinga muyita honorable kuno. This is Chanja Neighborhood Watch. Today we are launching a cleanup exercise, and as you can see, all people, the Uganda Police, the neighborhood watch fraternity, we are beginning from here near Kentim. We shall clean all the Chanja and ensure it is clean. We call upon all members of the community to support the cleanup exercise, to support and fight the crime within our area. I thank you and I salute you. I welcome all of you. Thank you for coming. The students from different schools, the press, the media press, you are welcome. And all people who are in support of keeping Chanja clean. Thank you very much. We are expecting the Honorable Minister for Kampala to be reaching anytime from 11, and I therefore, together with the leaders and the police, flag off the cleaning. Wow. Make sure everything is clean, even the other side. We have to make sure the place is clean. Okay, come we start Duncan. Yes, kakati tutandise okulongosa ngafa ab'Echanja tweyagala bannange era nga tugenda kubeera nga tulongosa mpola mpola ekintu kyaffe ekyenjanja naye kakati omwami ono gwendi naye wano ye mwami gwe tuyinza gamba nti no ye chairman waffe yatukunze omanyi mu buli kintu kyonna kye mubeera mutegeka as a community walina obeerawo abakunga walina obeerawo abayambako okuteeka ebintu mu nkola tuli bangi nnyo naye nga ono ye chairman waffe gwe twalonda n'abalala bangi ngenda kubeera nga mbakutuusako nga bwe tukumba nga bwe tulongoosa sebo gyebaleko Mr. Duncan. Kale nyabo nawe gyebaleko. Nze nno nze akumanyi naye tweyanjulire. Nze Duncan Kirunga Klein. I'm the chairperson Chanja Neighborhood Watch. Yes. We have arranged this cleanup exercise as a team together with the LC1s, with all the zones within our areas of Chanja. Yes. And we are saying we are tired of the rubbish. Yes. We must clean our city. We must fight the crime. Yes. Let us divert the other side. Mwalonchinze okuyonja Chanja. Yes. Tugenda kulongosa ekitundu ekya Chanja Central leero naye kino kigenda kubeera nga kikolebwa buli mu mwezi olwokusatu olw'omukaaga olusembayo oluddirira olusembayo the third Saturday of the month. We are going to be cleaning all our zones. We are going to get in touch with the zonal leaders to make Chanja a better place to live in. So we call all the stakeholders to support this noble cause. Yes. Then another thing that is so important is to fight the crime. Fighting the crime within our area. Yes. As the neighborhood watch, we want people to watch carefully as they see people who are suspicious in the area to report to the police. Yes. Mbade twagala kulwanya obumenyi bw'amateeka. Obumenyi bw'amateeka obuli mu kitundu kyaffe abantu nga bafa all the time. The other time we found a dead body. This was a border rider. He died and was dumped in front of somebody's gate. Yes. So the other time a person was tied on the tree and his border was taken. How long are we going to see this happen in our area? We intend to fight this crime until it is over. Yes. Webale nnyo sebo kati tukumbe tugenda paka wa tugenda tambula paka wanga tuyonja Chanja. Tuyite ku ring road, bwe tuva ku ring road tugenda kweyongerayo tugende paka
tukomewo wali ku center we tugenda okostingira omugenyi waffe omukulu agenda okubeera nga alaunchinga clean up exercise eno. Abantu b'ekyanja mbebaza okubeera nga mutwegasseeko okukola guno omulimo. Mukama abawenye omukisa era tujja kukolera awamu, tujjemu ebyobufuzi tukolere wamu tuyonje. Omuntu tajjanga aze kukola ekirungi ate nolowooza aze kwesimbawo, si bye tuliko. Tuli mu kuyonja aye tugenda kufightinga crime mpaka last. Abantu b'ekyanja yagala bagamba kyo right? Abantu b'ekyanja njagala kubebaza mu ngeri ya njawulo okubeera nti basobode okuwagira ekintu kino eky'okukiriininga. Kino ekintu muyinza okukiraba nga kya musaago naye abantu babadde boononefu. Omuntu omusanga avuga emotoka ng'ate bw'asuula kasasiro gwalya mu motoka gwabeera alyako emyenvu oba biki, naye twagala kubagamba era kubakuutira nti engeri bwetyo ebaddeewo nga ogenda mulya nga musuula ekome, because we are not going to allow this to happen in this country. We are there and we are going to fight it. Today we are in Chanja, tomorrow we shall be in any other place. So please, we call upon our leaders to support this, and we support each other to ensure that there is cleanliness. Because cleanliness is next to godliness. Yes, thank you so much. Mukona ali mukala Delta TV abanange misinde bajinzirusiza bukyanga mbeera Emikolo nga mbeera mukulya mmere na bagole leero ndina bano tuli mu kutambula nga batulongose ekitundu kyaffe ekyekyanja. Ndina omwami ono nze mbeera mu kyanja naye bulembera ntambula bamuyita honorable sibyotya nno honorable nga bwe tukutegeera mu bujjuvu. Amina amanya nze honorable Saagala Bayomba Kasimu Ddungu. Yenze kenyini nyini ki Pradesh nene nkutera okusaba mu kkubo. Amina yenze ngero lunaku lwa leero tuli ku clean up nga abakyanja neighborhood watch ngera tupatinalize n'abantu bangi omuli KCCA era nga nze mukungu wa Ssaabasajja Kabaka omutongolo ow'ekyalo kye bayita Kyanja ne Kyanja Central Zone era tupatinalize wamu n'Obwakabaka bwa Buganda tiimu eri maaso eyo tugenda gira aba KCCA aba Kasasiro Consortium abaana b'amasomero tulina mu Premier High tulina mu Kisasi Muslim tulina mu Braintree Kyanja Junior n'abalala bangi batwegaseeko ng'omulamu omukulu twagala tukakasize ddala nti ekibuga kyaffe kiyonjo tetukyalina kasasiro kubanga ekibuga ekirimu obukyafu abantu bwe balwala tekisobola kubeera productive. A diseased community can't be productive. So yensonga gye tulimu gwe mulamwa gwe tuliko tulabe nti ekibuga kyaffe kiba kiyonjo era twebaza bannakyanja bonna n'abebyalo ebiriraanyeewo abeewaddeyo omutima ogwa Sseruganda omutima ogwagala obulungi bw'ensi obutonde bw'ensi ne bajja tulabe nga omulimo guno gutambula bulungi. Tuli basanyufu nnyo twebaza Delta TV etufiirisizaayo akadde akaseera nejja tubeere nayo tulabe nga omulimu guno gubeera successful. Bane mwebale ng'oggyeko okuyonja ki ekirala nga Kyanja Neighborhood Watch kye mulina? Ekirala mu Kyanja Neighborhood Watch era nga bwe mukiraba nti tulinamu ekya security. Security ebadde mbi mu kitundu kyaffe kino nene tusalawo ngo omukulu yali alese mayumba 10 tugala tukyongere modification aye tukyongere naffe ba neighborhood tubenga twemanyi era tulabe royal team nene tuli wano tuongera okuteekawo mukwano bolabo omuntu akutte ku kikomera kya munno ofayo okulaba nga okuba akasimu tulina WhatsApp group noweereza ka message tinenge dalinye ku kikomera kya Shanita amangu awo n'akikwatako n'akikolako embeera nedda mu nteeko era kituyambye nnyo kikendeza obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe. Ng'oggyeko ffe abeekyala abaliko bani abalala bakwatibwako kukuuma bali ku group eyo naffe tusobola okubira era ku group eyo yemu tulinako aba security bonna okuvira ddala ku IGP tulinako commander KMP tulinako DPC Owakira Road tulinako ba OC stations tulinako ba OC posts kuliko abakulembeze nange kansala kwendi kuliko LC2 kuliko LC1 aba defense obukiiko bonna buno bukola ku byalo bonna kwebuli era bw'ogenda okuwaayo bwoti ogenda okulanga message yatuuse dda nga bategedde dda wooli n'ekitundu wooli. Mukana ali muklaba Delta TV nagambye kino kitundu kyaffe ekyekyanja naye kenyini nebeerera wano Kyanja kuliko abantu bangi nnyo abali ku Kyanja tuli mu kulongoosa naye nga tulina ekibiina kyaffe kye bayita Kyanja Neighborhood Watch okugezaako okumenyawo okuba okukendeeza obumenyi bw'amateeka. Nina omwami ono muntu munene nnyo mu Kyanja n'eggwanga lyonna si byetandesewo. Bulungi munnange n'abatuuliza bonna aba Delta TV amanya Ibrahim Bosa nga ndi mutuuze wa Kyanja Central era nga ndi member w'ekibiina kino ekya Kyanja Neighborhood Watch nga tugezaako okuba nti nno twekolamu omulimu okuba nti nno okusookera ddala twekuuma mu nsonga z'okwerinda. Tukimanyi nti Kyanja kifo kibadde kikyakula bukuzi tulina abantu bangi abazze ku Kyanja
abamu bangi tetwemanyi so nga tulowooza nti twetaaga okukolawo engeri abantu bemanye tukwataganyiza n'abantu ab'obuyinza otuyambako mu bintu bya neighborhood watch so nga wagamba nti no buli omu alina kuba kipa wa munne so naffe tubadde tulina omulamu ogwo okulaba nti ebintu by'obubbi tubimalamu mu kifo kino nga buli omu akuba akabega ku munne. Tuli mu kunyumirwa okumba era nga abatuuze b'ekyanja tuli mu kuyonja bakiyita kyanja neighborhood watch wabula nga kuliko n'okugezaako okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kyanja. Olowooza olaba twegattidde wamu n'abantu bangi ne kesi nayo eri ono gwendi naye yafande. Jamba fande. Jambo. Njikubye bulungi naye. Njogezeeko. Okay, habari. Nzuri, habari yako? Mimi iko fresh sana. Iko fresh. Yes sir. Asante. Jebaleko sebo. Ai mama jebale. Sebo, tusaba otweyanjulire mu bitibwa byo byonna. Batulaba nze Assistant Superintendent of Police Ronald Muhumbuza, nze OC Station w'Ekisasi ate Sector Commander atwala ebitundu bino by'ekyanja mulimu kulambiro n'ebirala. Enyabo. Mubale kwegatiramu n'abatuuze sebo. Mama. Tekisangika munnanga bala basigala mu ofisi zaabwe. Bino bye bituliko kati bino tubiyita community policing programs za police. Tudda abantu gye bali ne tukola nabo ne tubeera nabo ne tuwuliriza ensonga ezibaluma ennyabo. Kale sebo kino ekintu bakikuleeterako ddi okumanya nti weekiri? Aba organizing ekintu kino it's a Kyanja Neighborhood Watch platform ba partners baffe mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kyanja n'emiriraano. Tukyejumbiramu nnyo ate tubawagira tukola nabo buli activity gye baleeta tubeera nabo. Kwoli ku WhatsApp group? Kwoni nnyo. Tutera okureportingako cases bw'oziraba okola otya mu kaseerako nga zizze essawa nga 10 ogw'ekiro? Kyanja Neighborhood Watch platform eyambye nnyo mu kyanja n'emiriraano kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Bareportinga incident spot on ne turespondinga on time. Timu zaffe zibeera ku ground nga ziri ready ku respondinga complaints ze baleese ku platform ya kyanja. Ate kiyambye nnyo kulwanyisa obumenyi bw'amateeka wano. Waliwo bangi abandi banga beebuuza kiki ekigenda mu maaso. Ladies and gentlemen, this is what we call Kyanja Neighborhood Watch Clean Up Exercise Launch. Kyanja Neighborhood Watch kino kye kibiina ky'obulungi bwansi ekigezaako okutambuza omulimu gw'okweyonja n'okuyonja ebitundu byaffe bye tubeeramu. Si kibiina kya gavumenti, tekikola ssente naye kya bulungi bwansi, era tweyanzege abantu mwenna buli omu ssekinoomu yeekwatiddemu okulaba nti tuyonja ekitundu kyaffe. Era singa twazze n'engalo eyawulidde eyandibadde nga yeekubira mu ngalo. Tweyanzizza.
mu kaseera keekamu nga bwe mumanyi nti ebyeggwanga mu ggwanga lyaffe eyiyo kubanga abaana baffe aba booda babatemula buli kiro obubbi mu kyanja bukute wansi ne waggulu abaana bababba emmotoka tosobola kugiteekawo nemala eddakiika 2 za laputopu abantu tebalina we baziteeka nobwobanga ogyetise bagitwala kyekigendererwa kyaffe okulaba nti ebintu biteeka mu nteeko tubisa mu nteeko naye nga buli omu alina okubeera alina okuyamba munne. Musoose olwaleero nsanyuse nnyo mwenna okubalaba sooka nnyo okusanyukira abaana abato kulanga musobola okutweyungako Nakawa Division Kampala District gye tuyita KCCA nga bwe mbategeezezzaako amannya gange nze Kyakamoga Grace Babazi nkiikiridde bakyamaani baffe bonna ab'omuluka guno mu luka gw'ekyanja tulina zooni 9 naye ffe tukola wamu nga ttiimu era ng'abakyala abali wano namwe abakyala abato beereddwa omukisa okukiikirira zooni zonna tubasanyukidde era tusooka n'okwebaza okulaba nga muwulidde omulanga gwaffe ne mujja okutuyonja obulamu bwe bugagga bw'oba toli mulamu tosobola kubeerawo eyasuse ng'alwadde alikasanga tibamaze omuwaaki sebo sebyuma obadde ki twebaza nnyo aba Neighborhood Watch abakulira omukulu Duncan ne ttiimu ye ne neebaza abakulu abakuumaddembe aba poliisi abasobodde okutweyungako ne mutuwa bandi mu kitundu ne mutusanyusa nenzizaako abatuuze b'ekyanja mwenna kyanja kulambiro kwata zone mwenna kawempe tubadde wamu Madam Town Clerk otuukidde mu kiseera kye tukwagala okulaba biki ebiri mu kitundu kyaffe omanye nti okulebeze buva wansi nga bwambuka ne muluka kiifu waffe bwali wano era mujja kumulaba bajja kumubanjulira naye kwali abawubirekoko katono. Thank you for coming, sir. We have OC traffic afande sande namulabireko nolwekyo muvuge bulungi leero. We have OC Sasi is here with us. Where are you, please? Afande, thank you for coming. And before Mukulu RPC, over the one who is on head higher than the rest, allow me before I complete my. We have Division CLO, Chira Road. Everybody at least knows that. Afande Semtego, where are you? There he is. One you know, Abanji Bamurira ku Beat FM. I'm only going to give a health education on hygiene. And the reason as to why we are all gathered here is all about our hygiene. I'll first start with personal hygiene. And personal hygiene does not only mean the clothing you put on. Personal hygiene is a broad thing. It starts with clean hair, clean nails, and clean toes. And most of us don't know how we bathe. Bathing does not mean that you bathe in the morning, afternoon, and evening alone. But you need to clean yourself thoroughly. And before we always use the toilets and the bathrooms, we should be very conscious about its hygiene also.
I'll go to communal health. Communal health does not only mean you clean the house you sleep in, but you clean the community you live in. For example, the potholes around that people put the rubbish. It does not mean that when KCCA is going to collect the rubbish, you only smash the rubbish everywhere. Honorable Councillor, my boss, the leadership of Chanja Neighborhood Watch, the LC2 chairperson, the LC1 chairperson, all protocols observed, ladies and gentlemen. I was on the program to speak when the minister arrives. But I see time is running and I need time to interact with my people of Chanja. So I will take my time and speak to you because the minister is not yet here. And that's why I prefer to speak before so that I get enough time to speak to you. My name is Rosette Natmanya. Kaito Mujiwulide, Town Clerk, Nakawa Division. I will try to speak in Uganda for purposes of most of our people here. Ekisokera ddala njagala kwebaza naddala Chanja Neighborhood Watch n'abakulembeze baffe ab'ekyanja olw'okutegeka ekintu kino ekyokulongoosa ekyanja. Yadde siri musanyufu nnyo kubanga abatuuze baffe si bangi wano abasinga abaana abasomero, naye nakyo kirungi kuba bwe tutandika ne tuyigiriza abato kati we batuukira ku myaka gyaffe ng'embeera yaffe yalongoose dda. Naye abantu baffe Sirika Kansala ontuukize obubaka buno bwe tuba tubayise bwe neerosi bajumbire ebintu bw'ebi emikolo bw'egiti balongoose. Abali wano abatuuze baffe mbeebaza nnyo abataze era Kansala obubaka genda bubatuusako olulala bajje mu bungi. Natambudde ku makya wano nga tukiriininga nendaba nga Chanja akulaakulana nnyo. Kati bwe tuba tutandise ku ssaawa zino namwe mukimanyi ekizibu kye tulina mu Kampala yaffe. Enkulakulana esookera planning. Kati ebizimbe biyingirawo nga tetunayisawo kkubo. Bwe tutuusa essaawa y'ekkubo challenge zidde. Kati ngenze kulaba Chanja ebizimbe bingi bye mutandisewo era kyemba ndamu neebaza Chanja Neighborhood Watch kuba bwe muba mutuyitidde abantu nga bano ne tubabuulira engeri gye balina okukulaakulanamu kiba kituyamba ffe nga gavumenti oba ng'ebitongole ebikolera gavumenti. Kimu ku byendabye ku makya wano nga tutambula nga tulongoosa byengenda kwogerako